enteekateeka ez'okusengula abakolera ku nguudo zaatandikira mu kibuga Kampala ne ssaasaanira eggwanga lyonna. Bano nga bakulembeddwamu akulira Town Council y'e Lukaya Joseph Waswa basinkanye Town Clerk Mildred Nalulyo n'abakulembeze abalala mu Town Council y'e Lukaya okubalabula ku kikwekweto eky'okubasengula basobole okuva mu bifo mwe bakolera nga tebannaba kusindiikirizibwa. Singa babasomesa nga hasigadde ennaku 2 etteeka lituukirire oba lumu oba 3 nalabye nga bajja kukosebwa. Y'ensonga lwaki tuyise olukiiko luno mu bwangu ennyo obw'ekitalo. Engalo kiri ku Lukaya wokka kiri mu ggwanga lyonna, so tubadde tusaba abatuubuzi baffe bannaye tukolegane bulungi, twagadde kusobola kukozesa mukono gwa kyuma naye olukiiko lwekituliise labe nga tuwuliziganya ate tubalambike kiki kye balina okukola. Kyokka okulabula kuno bano kubatabudde nga beebuuza bulijjo abateekerateekera Town Council eno gye bali nga bano basenga mu bifo bino mwe batakkirizibwa kukolera. Obanga abantu baziba alaba ne bawezebwa omusolo ng'alaba ne Town Council kakati n'amayumba abantu bagenda okumenya bizinesi zirimu baasikyeko omusolo bafunye ebintu byabwe bweru nga balaba ne bawa omusolo nga balaba bo baagala bajuze ensawo zaabwe ne ssente abantu bafiirwe sente zaabwe. Mukola ki mu ofiisi nga temusobola kutaasa mbeera nga bukyali? Ate omuntu oyo muntu waffe tuleke musindiikiriza busindiikiriza nti gwavaawo gw'omanyi gy'onoolaga tupulaninge avudde wano alagawa. Ebimu ku bifo gye bagenda okusengula abasuubuzi bano kuliko akatale akaazimbibwa mu lutobazi lwa Lwera, kyokka nga abasuubuzi bagamba kaazimbibwa mu ngeri ya gadibengali wadde nga bagamba nti kaawemmenta obuwumbi bwa shiringi. Tulina akatale mu Lwera pulezidenti yakateekako biliyoni ezisukka mu 5 naye kalinga ntaana mwe bagenda okugateeka. Abasuubuzi bagenda okugateeka mu ntaana ya mu Lwera. Enkuba bw'etonnya katonnya nnyo kubaka amazzi ate kafunda wafunda eriri tetusobola kujyayo bantu bangi. Kafunye enkuba bw'etonnya ekyamazima tubeera mu mazzi kali wansi nnyo amazzi gayingirayo nnyo. Akatale kacaafu oba kali mu ttale kumera kumera bakola akatale kano siringi zonna zigudde zitonya engogo zimezemu omuddo. Babookya ebintu eby'enjawulo basabye balekebwe ku kkubo kubanga abaguzi babeera mu mmotoka ezitambula. Pulezidenti Museveni gy'oli taasira ku muntu wa wansi, ffe tuli bubi bwe tunaava kukuwe tunaalyawa tuweerera abaana basajja batusuulira abaana katuddewa. Emmotoka eyitawo gye tukwata ne tugulako ne bwe tunadda eri munda ebyennyanja byaffe bijja tudibangako. Katuleka tukole tusigaze obuyonjo tuyonje emisimu gyaffe, obuyonjo tujja kubukola naye nga tusigadde tukola. Waliwo abasuubuzi abamu abasembye ekyokusengula abakolera ku makubo kubanga nti omugotteko gubadde gususse nnyo mu kitundu kino nti n'obuyonjo bujja kweyongerako mu kabuga kano ak'e Lukaya. Kati labanga wano tewali wadde enteekateeka eriwo yonna, kyetaagisa ebintu bitte munda ab'enkoko bave. Kati laba enkoko yiyo eri awo, enfuufu wejjavu byonna bigenda okwo, obukyafu bususse wano. Naye abamaduuka oli agenda n'ajja ebintu eri munda n'abisembiza ku kkubo n'ebbola ne zibula we ziyita n'ababigere abaana abasoma ne babisembiza ku kkubo, so nga ate olumu we biddako ko munda wali kyangu nnyo okubanga abantu beegazaanya we bayita. Tetusaba gavumenti yaffe esengula abantu bajja ku nguudo naye emyala gino kasasi asusse mu kibuga. Ye RDC w'e Kalungu Yusuf Katabaazi bano abasabye okwetegula mu budde ng'ebikwekweto bino tebinnaba kutandika. Olw'okuba mukama wange yampa obuyinza nga pulezidenti w'e Kalungu abantu bano bongedde wiikendi okweteekateeka. Kyokka oyinza okugamba nti okusaba kwa bannayuganda abasinga obungi kuwuliddwa oluvannyuma lwa paalamenti okuyimiriza ebikwekweto bino ku makya ga leero basooke beekenneenye enteekateeka eno oluvannyuma ettukizibwe mu mwezi ogw'omukaaga. Baagala tuve ku kkubo tugende twetunde, tetusobola kwetunda.